ya Bakadaama TV bye bino bintu bye twogerako nti Saudi Arabia Uganda erina okuteesa ne Saudi Arabia. Video nyingi nnyo ezikolebwa abaana b'e Saudi Arabia nga balaga okubeera nga si bamativu n'enneeyisa gye babayisaamu okuviira ddala ku offices ezibateekayo bakama baabwe ne embassy yennyini. Embassy Bakadaama bano bagamba nti ssaawa yonna mubeera ku sayidi y'Abawarabu. Naye nze mbabuulira ekintu kyammwe kijja kuyiika. Ekintu kiyiika bwe mubadde mukiraba. Embassy yonna olina kubeera ku sayidi ya Munnayuganda. Olina kubeera ku sayidi omuntu gw'orepresentinga. Nga in most cases bw'oba olaba ekintu nga kino oba Bakadaama baleeta ensonga zaabwe ku embassy, oyinza okwesanga nga 98 batuufu ku nsonga gye babeera boogerako. Nga only 2% bayinza okubeera nga batamanyi kiki boogerako oba nga embeera zaabwe nazo nzibu. Nga naffe tumanyi nti Bakadaama mulimu Kadaama nga yajja kukola naye nga n'ekyokukola takimanyi. So wano wenviirayo ne mbagamba nti abaana nga bano nga bavudde ne bakola videos ng'ezo ne bagamba naye tuli mu buzibu, embassy mugezengako okuwuliriza. Muwulirizenga kuba buli bwe mutawuliriza kino ekintu kigenda kuvaayo nga kiyiise ku mmwe. Uganda ejja kuvaayo egambye nti awo okusinziira entegeeraganya gye tubadde nayo mu Saudi Arabia bagaanye okukkiriza betukola ki betugenderako katusazeemu bino ebintu byaki eby'Abakadaama okubeera nga bagendayo. Kitandika mpola mpola ne kigenda ogenda okulaba nga bagamba ne embassy esooka ekole ki esiizinge fire. So tubasaba buli Bakadaama bwe bavaayo waliwo Bakadaama abo baatugambye bwe bakola video mugenda ne mubacunya. Lwaki oba oncunya? Njogera ekintu ekiriwo. Nkutte video ne njiweereza abantu bonna ne bagiraba. Neerwanako nga nze omuntu. Lwaki ate oba ompanishinga? Lwaki oba ogufuula musango nti lwaki mwasikumye video? Ne offices ne ma companies. Mugenda ne mutiisa bitiisa Bakadaama nti wavuddeyo n'oyogera kampani yaffe nti ffe twakuleeta oli mu mbeera embi. Oyagala ayogere ku kampani yaani oyagala ayogere ku kampani ya mulala. Bw'ebeera kampani ye yamutwala ebweru era alina kwogera ku eyo. Bw'aba teyafunye buyambi era alina okugamba nti banayise afunye buyambi. So lwaki mubeera mubatiisatiisa ne mugamba lwaki watwogeddeko? Buli muntu yenna aliwo okwogerwako. Bwe mukola ebikyamu balina okuboogerako nti bannange nze nayitira mu kampani bweti ne bweti ne bweti naye sinafuna buyambi. Tekibeerako na buzibu. Ate era nga ne Kadaama tabeera nnyo nti ali against that company. Abeera ayogera ku bulamu bw'ayitamu ng'obulamu obwo bw'ayagala okuvaamu. So mba ndaba teyeetaagisa kubeera nga mugifuula nsonga. Abaana abo mubalaba awo Bakadaama bali awo bali wabweru wa embassy, Ugandan embassy mu Saudi Arabia. Bajjaawo mwalabako ne video gye twabalaga ng'akulira embassy abagobawo n'abagamba nti temulina we mugenda kubeera. Bw'obeera tebalina we bagenda kubeera ku embassy yaabwe y'Abannayuganda babeerewa. Omwana bamusudde ku street bamugobye waka. Mubamanyi nti no babagoba nnyo n'obalaba ku street. Kati mwagala addukirewa. Gw'obeera gwe ng'olina muwala wo gw'asukuma kuba namwe nkimanyi muli bazadde n'omusukume Buwarabu ne bajja ne bamugoba. Bwe baba n'omugoba n'addukira ku embassy aba akoze ensobi. Kati baddukira ku embassy ate nammwe ne mumugoba ku embassy. Kiki ddala ekiba kigenda mu maaso? Mubalaba awo tebalina byakulya, baana ba buwala, tebalina n'amazzi balina okunaaba, balina okubeera nga barefreshinga. Ne bali awo embassy yiyo mugiraba, embassy enzigale ate mutugamba nti no mubeera muguddewo ennaku ezimu. Olunaku lwennyini lwe bazze nga balina okubeera nga muli baggule waggale. Mubeera mu expectinga abaana bano bakole ki? Emiranga nga gino bavaayo ne bagikuba nga mugamba baakoze bubi. Kuno tekubeera kukola bubi kuba kino ekintu kiragira ddala nti embassy yiyo bali mu miti giigino wano wansi. Bali mu biti awo basula. Kiki kye mubeera mwagala boogere? Bwe tuvaayo ne tugamba nti no Uganda erina okubeera ng'eteeka ennongoosoleza, erina okubeera nga eyogerako ne Saudi Arabia. Abamu bagamba era ffe twagala kukola. Naye Bakadaama nkubuulira. Buli bw'ovaayo n'obeera ng'owakanya ebintu by'abantu lwakuba ggwe oli bulungi. Nkubuulira kino ekintu nawe kigenda kubeera nga kikugwako. Sure deal. Naawe kijja kubeera nga kikugwako. Gw'oyinza okubeera ng'okyali bulungi. Naye boosi wo lwali yeefuula lw'ogenda okujjukira emiranga gy'Abakadaama bonna gye babadde bakuba. Nze nga nze siri Kadaama lwaki mbeera ku sayidi y'Abakadaama?
nga mmwe kennyini temusobola na kubeera ku sayidi yammwe ne mugamba buno kye boogera kuba waliwo abaana ababaye ne bagamba nti Bakadaama bakyejo. Buli muntu yenna abaava wano nti nno agenze Buwarabu kukola abeera talina kyejo aba asazeewo nti agenda kukola. Kuba tebamutuukirako butuukizi ne bagamba nti no tebagenda bugenzi nga balonda ne bagamba jamu tugende tebafoosinga muntu kugendayo. Kitegeeza omuntu yenna agenda aba yeeyagalidde ng'alaba embeera e Uganda ekoze eki eremye. Kankuwe vidiyo eno owulire amaloboozi agalimu nga Bakadaama boogera. Amanya Winnie sinzidde wano Saudi Arabia ku Embassy ya Uganda nga leero ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa 9 2020 ndi wano ku Embassy ya Uganda ebweru tuliwo abaana bangi nga tuli stack twasuuliddwa ebweru ekyatusuuziddwa ebweru ensonga gye sinnategeera kuba twajja mu Bulaaya oba twajja Saudi Arabia nga batutegeezezza nti Embassy ya Uganda weewaffe twajja okupakasa naye gye twajja okupakasa bakama baffe baatukanyuga ebweru kampuni zaatusuula ebweru tetumanyi oba lwa kirwadde kya korona oba z'empisa zaabwe tetuyinza bannyonnyola naye twatuusa ku Embassy ya Uganda nkakasa tumazeewo ennaku 2 tetulina buyambi tetulina byetaago tetulina toyireti tetulina buli kimu naye tuli bweru tuli wano abaana 16 tuli b'amakampuni ag'enjawulo ffenna tetwava mu kampuni emu twesinkana ku Embassy twesinkana mu miti Embassy bajja batutunulako bwe batulekaawo wabula we twetantala okugenda ku mulyango gw'Embassy batugobya mmundu naye naye bannange kaba bannyonnyole kampuni kize baavaamu nze naviira mu kampuni ya Kowada e Uganda Time Corp eri Kitubulu ku Ntebe Road bannange baava mu makampuni ag'enjawulo abamu tibakyamanyi na kampuni zaabaleeta kyennyinza obbagamba naye bannange buli alaba ka vidiyo kano tubadde tusaba buyambi tubadde tusaba ku kyakulya abali mu Saudi Arabia mutudduukirire tusaba ku byakozesebwa bannaffe bannayuganda bannaffe abali mu Saudi Arabia tusaba mwenna tubakunga gye muli bannayuganda mutugambire ku ambasada nti tufiire ebweru muno mu Saudi Arabia mulimu abasajja ab'enjawulo batuyitako abayaaye tutyo tukwata tutyo tutemula naye tubadde tusaba mutudduukirire mutuyambe tuve ebweru tuyingire wakirimu Embassy etukolereko omwo bannange kaba babuulire ebizibu byabwe naye tusaba buyambi mwenna gye muli buli amanye nti akwatibwako alina omutima gwa bannayuganda ayamba munnayuganda munne mujje mutudduukirire mubabuulire ensonga zammwe ze mwetaaga yogerako nnyo twavudde ku kitongole kya Likalisa e Saudi Arabia e Uganda high ground sangibwa ate kampuni zammwe eze Saudi Arabia mubadde mwetaaga ki babayambe ki gavumenti etuyambe oba Embassy etuyambe kuba omusana mungi wano wabweru tetuyina mazzi tetuyina mmere tupama wano tufuka wano tetuyina bikozesebwa abamu bano tebalina paadi twabeeyambayamba tetuyina buli kimu tetuyina tusula wano mu muti nga w'okulaba bannaye bannayuganda bannaffe tusaba buyambi kambalage we tuli wano Saudi Arabia kambalage Embassy wawe tuli abaana bonna bali wano tibalina buyambi eno ye Embassy ya Uganda eyo ye Embassy ya Uganda ekizimbe kyekyo ebizimbe bye bino abantu bonna bali wano tebalina buyambi omusana nga mugulaba gwaka tetumanyi kiddako oba batutugira wano mu buti oba batuleetera masasi tukuba tetumanyi kiddako naye bannaye bannayuganda bannaffe tusaba buyambi tusaba Embassy ya Uganda Mr. Yasini tuli bweru tetumanyi oba gy'oli munda oba tetuliyo obula omuntu gwe twalabyeko bamuyita Ivan
batugambye nti agenda tuyamba naye kye yatuyambyeko yatugambye tuve wano buli omu adde gye yava ndowooza gwe twalabyeko tetumanyi kiddako Mr. Yasini oba owulira oba olaba ka vidiyo kano tusaba buyambi ssebo tuyingizemu embase tetuyina gye tudda wabula tuli ku embase ebweru byebyo bannayuganda ndowooza mulaba emiti ye woteri y'abannayuganda e Bulaaya mu Saudi Arabia eyo yennyini bannayuganda bannaffe batugambye tudde mu buti ye woteri y'abannayuganda tetumanyi eyinza okuba yeyo nga tuli mu kifo kituufu kati tusaba buyambi mutubuulire ye woteri entuufu oba ye accommodation entuufu mu Saudi Arabia ya buti wetulina okubeera teriiko na ttooyi tweyanzeege abatudduukiridde abagenda otudduukirya n'abagenda otuyamba Mr. Yasini wonna wooli ssebo tukubira omulanga jangu otujje ebweru otuteeke woolina otuteeka nga gwe ambasada waffe